ayagala otwala omukisa guno eno okuyozaayoza ekibiina kya National Unity Platform naddala omukulu amanyikiddwa nga Joel Ssennyonyi olw'ekkula lyatuuseeko. Bulijjo asoma obw'amateeka. Amateeka ze zimu ku kkoose ziri complicated. Oba basoma myaka emeka? Osoma emeka ena? Gibeena etaano nsuubira ena. Then omala osoma ena n'ogenda ku Law Development Center oba ate nayo n'okwatayo ebiri oba esatu. Then omala n'otandika okubeera ng'ogoba ku mpapula ezikukkiriza okubeera ng'opracticinga obwa lawyer. Kati olunaku olwaleero Joel Ssennyonyi asobolera ddala okuyimirira mu kkooti okutandika n'olunaku olwaleero. Enkya oluwadde mutwalayo omusango gwo ajja kujja mu kkooti akuwolereze. Abisomye busomi yatandika osoma mpola mpola ne bamutikkira nga tulaba wano eno. Then agenda ku Law Development Center kaakati afuuse practicing lawyer. Lawyer ajjudde omutendeke. Naye agenda atandikirawo nsubira ku misango gyani wakyaliyo ogwa Edi Mutwe Akilewo akyaliyo n'abalala bangi gye bali so subira agenda atandikira ku egyo emisango okubeera nga ensonga eyo agikwasaganya. Naye ffe wano ku SMX Media tuyagadde okubeera nga tumuyozaayoza nga tugamba yes kati no manche mbadde ngenda ogamba nga tumuyozaayoza nti happy birthday to you nebira happy birthday yeyemuli nebira happy birthday ey'okufuna omulimu ebira anniversary omulimu bakola anniversary osimanya bwebera anniversary oba relationship ya anniversary leka neme kwogera bujwanga wano ku SMX Media ngenda sigala nku updates gwe kyolina okukola subscribinga onige actually atandikire ku misango ginene egy'ettaka. Ettaka omusajja bamututteko ettaka bannange ekibba ttaka kifu kankutereka akatambi kanene osobola okubeera ng'okeerabirako. Naye before nga sinakutererako kankusawo subscribinga no ku SMX Media tujja kubeera missing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media tamanya banafu abalegi t-shirt omuyimbi yena yenanga oyandiyagadde okukolera music video yo oyagala okukolera visualizer oyagala okukolera ekintu kyonna kyonna kasa kibeera nga kiringa ku videography bakubire okubizi ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere. This is my property. Not koleza grade eyo oba police ejja oba batirawo oba batusula kyonna kye bakola bakikole no property yange ngenda tandika kugobawo nno n'aba police because I'm tired. I cannot do with a police letter from Land Protection Unit. All cases pass through your police and I'm now here. Bategeranga bwentegera abantu webanzigira wano ngenda bakula b'omusango tubisanye empaka bona bomba koye benyinizako kambye okulenda okuyimirira yatugamba wano tuve ku ttaka lino tewali bagenda bikozesa ne tugenda twasanga balikozesa nga madamu oyo yatugobyewo twasanga balikozesa madamu oyo naye alabika mu lukinene mu oba kufiira wano leero kusenda ttaka twali ku poliisi dokita ne looya we looya we yeyampa ennamba y'oyo omusajja oyo omulabo kitegeera ne baŋŋamba nkwatagane naani ne komanda bakole ki aleete abaana bakifeesi wano kuki nze kye sitaayagala okitegeera ndeeta abaana nze nga saagala balwane na bano kubanga wajja kubaawo musaayi okitegeera ka dokita sente yasigaza dokita yalina sente zaawo abasajja ate nze nzirina nze si nze nzirina